Eggwanga Uganda emabega kaawo bayisa etteeka mu parliament erikugira abantu okuspreadinga omukwano gw'ekifuulannenge mba ntegeeza obuli bw'ebisiyaga. Ebintu bingi nnyo biyinza okwentayisinga omuntu okugenda mu nsonga zino. For example, emabega kaawo twalabako abayimbi abooluganda Jose Chameleone ne Weasel nga bali ku stage ne beekiisinga. Abantu ekintu kye baalabanga ekikolwa ekyagala oyingiza abantu abo mu nsonga y'omukwano gw'ekifuulannenge. Now, omukyala amanyikibwa nga Senga avuddeyo n'akoona ku nsonga eno era essira asinze ddissa ku Jose Chameleone ne muganda we abaalabibwako mu kikolwa ekyo ekitaali kirungi eri eggwanga Uganda. Njagala owulirize Senga ate tukomewo tovaawo eno verse trade. Otherwise tujja kubatiza mbabuulidde ba moderator lugambo gossipu munyambe mumunkubire ekibulooka munyambe mumunkubire ekibulooka sisita Josephine Chameleone nkutegeeza bino ebigambo Lekerawo, stop being a cross-dresser, otherwise tujja kubatiza naawe. Tugenda kubatiza onyiige, stop being a cross-dresser, sister Josephine Mayanja. Onywegera wano baganda bo kumimwa, baganda bo balenzi, tetukulabangako nga onywegera ki baganda bo abawala. Toddamu kukola ebintu ebyo ebyekisiru. Mutumisiridingira wana abaana abato abakajja. Give me one reason why chosen blood tayambale ebiteeteeyi nga alaba Chameleone abyambala. Mujjewo ebyo ebintu ebyekisiru. Mujjewo wanene ebintu ebyekisiru nga mugamba muli ba superstar. Being a superstar does not mean oyambala ebiteeteeyi. Mutujjeko wane ebintu ebyekisiru. Olunavaawo nga biswanka naye nga atandika. Temukole ebyo bintu bya kisiru. Either come out once and for all, but stop it. Baana bangi nnyo abagala okubeerako nga Chameleone, abagala okubeera nga George, muli awo mwambala yambala amasikaati. Gwe Chameleone wano onywegera abaganda abalenzi on the lips we have been seeing. And there are women that are accusing you of sodomizing them, even boys. Mulekerawo ebintu. George akabiri kange katono bulungi ebipale byalegeza binyumira ekipale kimpe blouse yabakadde jiwani jiwe pulima that is not my style. Naye Chameleone Jostede n'abalala naddala mu abayimbi abamanya baana bangi nnyo abagala okubeera nga mulekerawo ebyo bintu by'ekisiru ebyo okweyambaza manya sikaati mbusebo wano ate Chameleone yatandika ebyo bintu eby'ekisiru ebyo yeyambaza wano. Mujjukiranga ayambadde wano akasikaati nazina bwat nakwata mama we namunyweza bwat. Stop it. Stop that stupidity. Stop it. Mulekerawo kumisiridinga abaana ensinganto. Ensinganto means ba musaayi muto. Mulekerawo ebintu ebyekisiru. Naddala nga n'amaka gabalema nga gwe Yosefu. Onono yenno yebuzaabuza akyalina hindu. That bullshit must stop. Either come out
tuwategere oba mulekerawo kweyambaza. Stop being a, even if you are a cross-dresser and you want people to still think you are straight, we can see, guess what? We can see you. We see you. Yes. We see you. We shall not have selective new. Abasajja abeyerusa abasajja abambala sikati ne blouse ne G-string tujja babatiza. George, let this be the last time. Nekati George yabadde afa kyamazima ddala. Yabadde naye munanga coming out. Kyokka nno nga asitudde ebyennyanja bibiri naye abannanga abakazi. Oba temulaba kati mukazi munnammwe mwabadde kiri nno kikimpi jjuuni. Yo. Realistically speaking, what is that? Is that fashion? Nawe nedda fa abakimanyi, of course tuba tufuna signal. Kati nno kiri ekimbuti ne kiryoka kisinika ebinnya ne kyasaamirira ne kisinika ne kibanga kye bamukwano. N'ekyo mu mutima kikimanyi nti kyayagala sister waakyo. Era kyekyamunobya. Katika mbabuuze mmwe Abannayuganda nababuuza era temwanziramu. Kikyannyennyo George kye yakola nti Pulima that is currently manless cannot forgive. Amazima na gabagamba wano naye era ne mungamba Senga sidi asala ekigambo. Just steady lekerawo ebintu ebyekisiru. Uncle Penge wabeera kamubuuze if he's not busy. Yep. Sister George vayo lumu gwe ne vairota genaaniom ne gundi ne kikyoncho muveyo mukole ekibiina ky'abakyala abazirwanako ba veteran. What else are you left to do? Mukolewo nigina iye tapping a screening abo sharingira sister babagambe tubagenda bakolerawo gundi. Mama niono abambala white ne blue. Mothers Union. Uganda, what this is stupidity. This one here, let me show you. Iye tugenda bakolerawo Mothers Union munange George ne Vairota ne kikyoncho mumutegedde. This stupidity must stop. This one here. This stupidity. This stupidity here must stop. This stupidity must stop. It must stop. That stupidity must stop. It must stop. Right away, immediately. With immediate effect. Yes. Without any delay. Minister of Ani, gender and the good manners. Minister of gender and the good manners. Balam. This stupidity must stop with immediate There is no good manners in Uganda anymore. This must stop with immediate effect. This stupidity it must stop. Muveyo mukigamba abantu you are not alone, but that stupidity of misleading abana it must stop. It must no abuzambu imbu when was that? A couple of times. That stupidity of being a cross-dresser, it must stop also. That one. Tubalete lenga yamba de chiteteyi nesikati.
That stupidity, this one here, it must stop. That one. That is a skirt. It must stop. It must kati stop. bandangania It lwaki must yakola stop. ebintu ebyo. This stupidity here must stop with immediate effect. Ebyo. It must Yes. stop. Ebyo. 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 Naye kati ddala Temutuwonoonera baana. yali That afa stupidity, kiddala. it must stop with immediate effect. Batuwonoonera abaana. Ebintu mutuwonoonera abaana mwambala bulawuzi manya empale zino zigistringi obulega mufunza. That stupidity must stop. Yes. You Bemuba want muli us basiyazi to muveeyo respect you? mulangirire. Please earn it. That is abaana bangi nnyo. There is a reason why chosen blood yavaayo nayambala skirt. Nayambala ki? Sister Chichoncha akateeteeyi. Yeah, because if the pioneers of the industry, yeah, are doing this, by the way, Zebino ebintu mbyogera, and you call me a hater and bitter. That stupidity must stop. Yes. That stupidity must stop. Here also, your women, they must tell you to stop. Wano abasajja hamu batuwasa nga bagamba omukazi mwambala empale abakazi abambala empale, you make it to look like abakazi abambala empale misege olwo abasajja abambala skirt. That stupidity must stop. Mbabulidde. Giba miguya giba miguunwa gyennyini. Olaba ne Junior Mutuli akyasinzeeyo obusiyazi yeekakaba n'ayambala empale. That stupidity has to stop. Ekyo olaba ne Junior Mutuli atajja kuswala naye yeebereramu olwolumu n'agamba anyambale empale. You have a right to dress, it's okay. Please don't mislead our little ones. Now you dress like that. Njagala mumpeeyo omusajja yenna mu nsi eno ne bw'abeera Bulaaya that became a cross-dresser n'asigala nga ali straight. Mundage abayimbi abazannyi b'emye mundage. Yes, immediately, right away. Yes. Bemuba muli basiyazi muveeyo mulangirire, then tumanye nti musaze eddiiro. Other than that, we shall not accept that nonsense. No way. Mutuwonoonera abaana. Abaana kyokka muli balolomodde b'abaana baffe, abaana baffe babalabirako. No way. Tetugenda kukkiriza bintu bya kisiru. Kakati Imbu mutabani wa George mbu bazze ku stage ne bamuleeta ku ate by the way dikana kano nkongerezeeko abazadde mutujjeeko akanyampya jjula. Yes. George tujjeeko amaalo n'akanyampya jjula namuki mukka ekivulu kyabadde ky'abantu bakulu. It was a Valentine's Day show. It was at night. Ekyabaleseza abaana abato mu kivulu ku stage kiki abakazi ebikazi ebya bandi ebinene bijja byambadde bubi binywa bia binywegera. Also event managers, you cannot allow such stupidity. Abaana balina essaawa ze balina okukomako. Abantu Uganda, when people are high and drunk, bakola ebintu ebyesitaza mwaleesa abaana. Tulaga ki? Mama ambye kinyina ky'abaana nga kiri wali agannyo. Mama ky'abaana kyali wali nga kujja ku stage agannyo kiringa omufu kyonna kyonna kyayimpalira mwe kiringa ebinege by'embwa kiri wali kyasaamiridde n'ago agannyo gali mu sseŋŋenge. Mama waabwe yagenza okwambuka ku stage nga tayambadde empale. Amatako gonna nga gali outside. Kati just imagine abaana why would you allow a minor in an adult show?
Batubagambako nga mwe misege mwe mulekerawo twononera abaana. Era inze nabaga mwana mubi wererere abaana be inze waliwo abantu nga sisobola kukkiriza abaana bange kuzanya n'abaana baabwe kati ng'ekyo kipulima kyafulumye tekyambadde empale amabina gali wabweru abaana mubalese mu bbaala ekiro the show it's an adult show gundi y'abaagalana oluyimbayo akayimba kunyumidde omuntu ng'omukuba finga nga omulyawo emimwa. Why? That stupidity must stop with immediate effect. That stupidity must stop. Njana balopa ewa balamu. Ekivulu kyabadde kyaki mwena mumanyi abakazi abannayuganda n'abasajja abannayuganda olutamiira eyo mwabadde abaana mulese baaki. Okay, we can understand Pulima is a deadbeat mother. Kategeera nnyo abaana bamulema. We can understand taata waabwe tategeera nnyo era emotions and feelings zimusingira the right thing. That is why he ended up in rehab. We can understand that Hindu is also equally stupid because imagine abantu abasatu, all of you. That is wrong, but I am wondering Babouncer Ababadeo and an events manager and promoter, how could you have allowed such stupidity? How? Even see ani abadam promoting and how could you allow minors in such stupidity? Jose Katsi mumpere echibuloka anadda encha. Era abitex dal. Era dala abitex. Temukole ebyo bintu bya kisiru. Don't do that. Omwana alabye taata we ali mu blouse ne pantalo. Mama we aze ayambadde akatundu ko lugoye alaga amabina. Bwakyuka ati alaba ebina Uganda ebitamidde ne birunduga biri okunywegera okwekuba engalo. They are children's rights and wait, children protection. Kambuze balam. Hello, Honorable Balam. Happy Family Day. It is Family Day. I don't know what it is in Uganda. I know it's also a public holiday in Uganda. Uncle Balam, Wechitiwa, Honorable. Yes, do we have children protection laws in Uganda? Wacha abana bapulima Kadashi ne George baba dem muchivulu eky'abantu abakulu in the night. Mama w'omwana najjanga ayambadde empale nga tayambadde empale. Bannange abaana babeera bakola ki mu bivulu eby'abantu abakulu nga batamidde abantu babeera banywa omwenge bayisaamu emyenge. Balamu bino ebintu tobiraba nze ngenda kusigala nga mbikuloopera. Yes. Waliwo wano kugambye kipulima mizimu ekyayimpa waliro mu kiringa libido kyabadde wali kyonna tekyambadde empale bekitadde agannyo bekigegedde bekyasaamirira n'otunulira ekikazi ddala nga kizolo tekitegeera right left center. can understand into Pulima Zolo. But where is every other person? Who? The events manager?
manager kyamanaginga We can bazolo understand it. family eyo. We can understand tata w'abaana naye Zolo. Okay, we can understand. Ye taata ye baba. Olaba yazze ayambadde sikaati. Olaba abeera mu rehab ng'anywa ebiragalalagala. Okay. Where is the government of Uganda? Hindu, kano kako, Hindu Lekerawo kwambala akabina. Hindu, you have a beautiful body Lekerawo kwambala akabina. Wabadde onyumye nga oyambadde akadresi aka yellow, you looked very beautiful. Lekerawo kwambala akabina ofaaji. Hindu Figure. Nakakalubanga buloka wadde okwenye ofaachi. George yakulonda ng'oli muserebende era nakwagalirayo. Actually, in case you have forgotten, what